Omulungi atulaba nkwebaza gyonna gyotuusizaako engalo olunaku olwaleero mikwano gyange baganda baffe aba 7th day namwe mukulikeeyo nnyo mu masinzizo amannya nga bulijjo nze Wahida Nampima Lubwama ate era ntuuse ne puroguramu eno ey'ebyenfuna puroguramu ey'obugagga obw'ensibo puroguramu gye ntera obbagamba ey'ebyenkulaakulana emmwaanyi terimba. Sabbiiti ewedde twalina omubaka Moses Kasibante jjukira ne mabegakaawo gye buvuddeko twaliko naye kiki kye tugezaako okutunuulira nti bannange njagala tumanye nti waliyo emirimu egy'olubeerera nzize mbagamba era nga mbajjukiza nti ne bw'oba essaawa eno olina omulimu gw'okola naye ate osaanye otunuulireyoko ekirala obwanga tubolekezaawa mu kisaawe eky'ebyobulimi. BBS ng'eyita mu puroguramu yaayo emmwaanyi terimba yagonjaawo puroguramu eno ey'emmwaanyi ey'okubatuusaako bannaffe abalimi b'emmwaanyi mmwe abali eyo abatulaba muyige. Oyinza okuba nti olina acres 5 olina acres 3 olina acres 4 naye nga gwe ndowooza yo yakutunda ttaka eryo ogende ebweru okuba ekyeyo. Nedda na wano osobola okukolerawo biki by'oyinza okukolerako osobola okusimbako emmwaanyi. Tulabye bangi abasimba emmwaanyi ne bagaggawala, tulabye bangi abasimba emmwaanyi ne bakyusa obulamu bwabwe. Tulowooza nti naawe osobola kiki ekikyakusibye tomanyi kyakukola. Ffe nga tuyita mu puroguramu eno emmwaanyi terimba kye kino kye tukutuusaako bw'oba olina akapapula ne kalamu ng'olinako by'onootinga tulowooza nti enkya ojja kubanga osobola okutandika. Tulina omubaka Honorable Moses Kasibante bangi mumumanyi yakiikirira ekitundu ky'e Lubaga okumala kumpi ebisanja 2 mu Parliament. Oluvannyuma yasalawo naye afuuke ekyokulabirako eri bannayuganda mikwano gyaffe ng'ayita mu kulima ekirime eky'emmwaanyi. Ayina emmwaanyi eka zikunukiriza 30 ate nga akyasimba. Omu ku bakugu kati be tulina mu Uganda abali b'emmwaanyi ku nnima ey'omulembe gwatulaba gy'oyinza okugamba nti omutendera gwalimirako gwego gwennyini ogw'okukola amagoba. Omubaka tuli ku kye tuyita mindset. Nakugamba nti sabbiiti ewedde n'olwaleero tetugenda kutunuulira manyi osimba otya olima otya simanyi onoga otya ebyo tubikoze tuzze tubibagamba. Gwe munnange yabisubwa genda ku BBS channel teka mu BBS genda ku YouTube teka mu BBS noonya puroguramu eno emmwaanyi terimba. Programs nyingi BBS ezezikuwa era ojja kuzifollowinga nga nze kennyini omuweereza Wahida Nampima Lubwama nzikutuusako mu mitendera egy'enjawulo. Kati olwaleero twagala tulabe mmwe bannaffe gw'okimanyi nti nno oli ebuwalabu naye ng'ate ettaka lye watunda ali osobola olirimirako naye nga just walitunda kunoonya air ticket gw'asuubira okukikola ogule boda kiki ky'olowooza? Tulina omubaka Honorable Moses Kasibante buuza kuba tulaba. Mbaaniriza nnyo nate era nyongera okwebaza bannaffe aba BBS Terefayina. Ssaabasajja Kabaka maaso moogi yasiima kituufu kuba tuba ne TV yaffe ey'Ekiganda. Abantu balowooza nti Ekiganda tekiba na modernity. Kati empuliziganya abajjajjaffe teyali TV. Naye kati tulina Terefayina ya Kiganda. Dulina kugamba nti abantu Brazilian style etubuzaabuza nnyo. Nze kati wano nnima mu ngeri ya Kiganda. Olima mu ngeri ya Kiganda yaffe. Tekitegeeza nti supply nga technology mupya naye mu ngeri ey'Ekiganda kubanga nze sisomerangako Brazil yasiberangayo manyi tebajja kunziikayo ne bwenfiirayo nsaba Katonda nkomewo bwe ndibanga gye nfiiridde. Lwaki ebyabwe byenga nti ndima Brazilian we ogwo okimanyi nti n'omwengo omuganda kati mu supermarket mweguli wangi naye tegugendera mu mpaawo gugendera mu nti tugenda guli mu cupa kati nsaanikire ogisumula busumuluzi eri sealed. Okay. N'olwekyo kye njagadde okugamba abantu nti ekintu kyaffe eky'Ekiganda nakyo kiba kituufu. Obadde oyogera ku kintu ky'ettaka lyaffe lituleka wano ne tugenda badde nkubuuza actually nti omubaka obadde okimanyi nti abantu baffe nga bano abaana bawulira bali ebuwalabu weesanga nti yatunze ettaka yalisikira n'afuna air ticket kantunde wano ngende ku kyeyo n'amala n'akaabira mu kiyumba banzita wiiki ejja banzita enkyasawa mukaaga abaana bange mubandabire. Anti nakugamba tulina factors of production eziri basic ziri nnya. Tulina land, tulina capital, tulina labor ne entrepreneurship. Kakati ffe tukwata land ly'ettaka ne tulitunda tugende tufune obugagga naye nga factor yo production kitegeeza ebintu ebikozesebwa okufuna obugagga. Kakati ate ffe mu kifo ky'obikolamu obugagga ne tubitunda tufunemu ssente. Abalaba BBS obugagga ne ssente bintu bya njawulo. Actually yes mu nsi tetulina kuyaayaanira ssente tulina kuyaayaanira bivaamu ssente. Kati buli lwotunda ettaka n'ofuna ssente oba wejjeeko obugagga essente si kya bugagga.
Esente si kya bugagga kisobola kukufacilitatinga kufuna kya bugagga. Kakati sente si kya bugagga kisobola okuyamba okufuna ekyobugagga. Kakati teebereza omuntu atunda ekyobugagga ate afuna esente. Agenda akola emitwalo 8. Esente zonna ziri wano wansi. Senga osoma ku migrations twasoma mu mwesi 1 mwesi 2 abantu bajja ba migratinga nga abagenda abasanga we balabye nga abasanyusa nga bo basigala. Ensi eno yali etambula butambuzi. Kati bajjajja ffe bo baali balimi nga baagala kulima kasita balaba wali amazzi agakulukuta ne balabanga ne climate nnungi ne basigala. Abalaalo bo basigala bakyagenda. Ente yagala efune wenezanyira embuzi nga zizanya zirinyalinya obusozi nga wakalu tewali mazzi zirwala ebigere nga waliwo amazzi abo ne beeyongerayo ffe ne tusigala wano. N'abalala bagendanga bwe batyo. Kakati ejjembe lyaffe sikiyita nti kya bulogo era siga nti jembe. Katonda yali simba wano. Eyo njogera yaffe. Njogera. Katonda yali simba mu ttaka. Mwe muli sente zaffe. Omulaalo yali simba mu nte. Era abazzukulu b'abalaalo bava mu nte baga nti bayavuwala. Kati fe abafa mu kulima tuga nti bakola ki bafuna sente. Ogambye ejjembe ly'Omuganda liriwa? Yali simba wano bajjajja ffe balaba wano ne baga tusigale wano ejjembe bwe baawulira liwunyira. Ate ejjembe ly'omulaalo? Ery'omulaalo liri mu nte. Walaba ente zonna ne bwe ziba tannaziraba awulira olusu lwazo. Bw'oba tuli ku leve eyo nazo togendayo eyo. Kati ffe olusu lwaffe luwulira wano nze buli wentambula nendaba ebitooke nga siina kyendabawo ndaba bitooke. Mmwaanyi njiwulira wano mu Buganda ng'ewunyawo. Naye waliwo engero zaffe ze tulina okukozesa obulungi. Omugezigezi akuguza ekibira. Lwavaamu abantu okwetundako awali amazzi balina okulimira. Ne batandika okunayiza ebirala. Tuli mu kye bayita mindset. Ekigambo ky'ettaka yes okukyusa obwongo bwaffe tusobole okutegeera kye tulina okukola. Ngezaako nnyo okugamba abantu baffe. Yes. Nti agriculture sector eno gye tuliko gwe simanyi oba waliwo wasite council yali azenaga tosasudde musolo ate omusolo ne bakuteerako seal kakati katugeze nti gyeguli neŋŋaana ogusasula kiki kye baggala katugeze nti bataddeyo kuba abantu badde ebintu ebibamalamu amaanyi banange bagenda kuleeta omusolo gw'emmwaanyi kakati katugeze nti gyeguli kati nga nze ŋŋaanya ogusasula nga baggalawo faamu oba basibanze tewali kye bakola olwekyo kyo tekiri applicable waliwo ebintu ebitumaliramu ddala amaanyi. Vietnam etusingako obunene kitono tuli square miles ndowooza emitwalo 24 mu something. Vietnam erina square miles emitwalo 33 n'obugwamu. So tetusinga na nti tusingako ekimu ekyokubiri tetusinga n'ekimu kyakuna teweera bulungi. Tufuna mu mmwaanyi abawulize kino mu kitegeere omwaka kati ogwa 2022 katuli mu 2023 record za UCD eziraga twafuna obukadde bwa dola za Amerika mu mmwaanyi mokka obukadde buli mu 805 nga bonna buva mu Uganda. Kati ezo sente teziriko nti bannange bazibbye mu nsawo y'omulimi mwe baziteeka direct mu nsawo ye. Omulimi w'emmwaanyi omulimi w'ekyo kyolima bw'owulira sente zikivaamu tebaga nti baziwadde gavumenti etugabire naye gavumenti n'ezibba nga bino byempulira simaya babbi amabaati bakalamojja balinda okugabagabira zino akawunti yo kwe bateeka gwe lima mmwaanyi ojanike bulungi ogisunsule bw'oba oyagadde kusunsula ku akawunti yo kwe bateeka twafunamu obukadde bwa dola 805. Vietnam etusingako akatundu katono yafunye obukadde bwa dola omwaka oguwedde obukadde mu mmwaanyi ze zimwe zaffe zezisinga okuwunya akawoowo era zimala kuggwawo ne banoga bo ne batunda yafunyemu obukadde 7 bwebumbi 7 obukadde 7 ffe twafunye 805. Vietnam yali yamantaalira mu muceere era ffe we twasomera ng'omuceere omulungiko obugutali Vietnam tebalya kakati ekigambo ky'emmwaanyi n'ekitegeera kyokka kisinga kudda waffe soko oleke bwe nali omuto bamange nga aleeta Pakistan oba Vietnam gwe muceere gwe njagala kati Pakistan yasigala kubanga kati gwe mbulira kiro y'omuceere eri ku shillings meka ndoza 15 okutali basmati mu parking guvudde nabweru gwalinnya ennyonyi ne guda olusi gulinnya gusooka kulinnya meeri ne gulyoka gutuke Mombasa ne baguleeta wano 10 tuyomba nti baguseera eye mmwaanyi eno giraba nga njikaliza wano nengisekula nga nkozesa kinu kyange efulumira wano ku shillings 7 ne asinga okufuna sente ogwo muceere gwe mulaba gwe batuwa wano guyita mu factory
wateeka okubaawo factory ennene ennyo ne kampuni ennene ennyo ekuba omuceere ne gulinnya ne guveeyo ne tugula 15 ne tugaa nti batusedde. Kyokka tesooka olabe okimanyi kaawa ono emmwanyi eno singa oba ogisiise n'ogyongerako ate ssente zirinnya. Emmwanyi kiro y'emmwanyi eri ku siringisa emitwalo 12. Nze ngula kaawa mu supermarket, ngula kaawa Muganda, ekimu mpisa Omuganda ayinza okuba nga Muganda si yamukoze nga mmwanyi etaliimu byongeremu. Saagala kutta kampuni z'abantu naye waliwo ebyempulira byendaba mu supermarket nga si kaawa naye nga biva mu biswazi bya kaawa ate biwunya nnyo akawoowo abantu abatamanyi mmwanyi ne balowooza ebyo biki. Kaakati egulaamuzi akakebe aka gulaamuzi 50 bakatunda shillings 6. Gulaamuzi 5 okukola kiro mba neetaaga obukebe 2. Kati 6 emirundi egya 20 mba mpadde emitwalo 12. Tebalina kibongeddemu okujjako okupaakinga mu katebe. Kakati senga emmwanyi etuukira mu foomu eyo ey'omuceere, kati emmwanyi gye tugula mu supermarket eri ku foomu y'omuceere. Omuceere kiro neegula shillings 10,500 ey'emmwanyi gulaamu neegula 6 ng'olina kufuna obukebe 20 okuweza kiro. Kitegeeza nti omuceere guli 15,000 emmwanyi eri ku mitwalo 12. Naye ate nendoza katukakoneko nga tukomawo tugendagendako mukulumulamu kasooke tukole ku nsimbi z'abakama baffe tukomawo. Okay, kulisa nnyo mukumulamu okwo ne kuwebaza okuba nti ogenda maaso n'okola programu eno emmwanyi terimba. Tweyigiriza okunywa kaawa tusobole okubeera bakasitoma abasooka ab'emmwanyi yaffe eno gye tulima. Ekizibu ky'Abannayuganda sijja kwerabira kukibajjukiza buli lwe nnajjanga ku show oba buli lwe nnalinnyanga ku mpewo kwe kuba nti mulima emmwanyi ate nga mu emigaso gyayo temugimanyi. Ekikusika ekiri mu mmwanyi abazungu basinga okukitegeera, so singa naffe tweyigiriza okuginywa kuba nabo kye bagikozesa nkakasa nti tujja kwongera ku ndowooza yaffe naffe tube nga tukola ebyo ebitasoboka. Emmwanyi kirime kya ttunzi nnyo naye ate akatale kaayo kasobola okweyongera obungi singa naffe tufuuka abaguzi mu kuginywa nitutakoma bukomi mu kulima. Bwe tugendedde mu kuwummulako mbadde n'omubaka Moses Kasibante nga tulina bye tubalamu nti oba oliawo Vietnam yakayiga emmwanyi abalimi b'omuceere nakinkuba akagenda mu mmwanyi naye batusinza okukola amagoba bw'otunuulira ebibala ebyavudde mu UCDA oba ne mu nsi yonna 2022 twakoze bubiimu bw'ogerageranya ku bba bakayingira mu mmwanyi. Awo no kitegeeza ki nti tulina okuba nga twekuba mu tooki ku nnima eno ey'omulembe y'emmwanyi. Abavietnam abakayingira mu mmwanyi biki ebyo bye batukubisiza ate oba oliawo ffe naffe bye twetaaga okwongeramu. Omubaka tukyali ffena tulina we tukomye ku Vietnam awo. Obadde ogamba kubanga Vietnam efuna ssente nnyingi naye nga Vietnam kumpi twenkana obunene oba obugazi ffe nga Uganda yonna okutwaliza awamu. Kakati lwaki Vietnam okusooka yava ku muceere? Yes, yesinga ogwomerwa naye egamba nti waakiri ngugule Pakistan. Era abagenda Vietnam amaduuka gaabwe kati galimu omuceere gwa Pakistan naye ng'ettaka lyabwe likola bulungi nnyo ku muceere. Ensonga esinga obukulu nti acreage gye njigyamu ssente ezikubisaamu omuceere ebirundi 3 nga yo ntaddemu mmwanyi. 1 acre for example bw'eba ekola kiro tani 5 ez'omuceere ekola eka tani 15 ez'emmwanyi nti ekubisaamu emirundi mingi. Gwe laba wano emmwanyi eno ginaayo eri mu fuuti 10 kati eno bwe mba njjako kiro 12 eza kibooko mu fuuti 10 njawo endala 12 ze fuuti ze kiro 24. Omuceere ekisooka nti mu fuuti emu osobola okujjamu kiro obeere ng'onvuganya kizibu. Naye omuceere kiro ewezeka. Omuceere ewezeka w'oba osaze waba wanene nnyo okusinga nze wemba nsaze. Ate ekirala kye nadde njagala okugamba nti Abavietnam wano oba olaba nabo baakibalamu nti omuceere bw'omala okusala ng'okungula ate olina okuddamu okusimba. Kati kankubuulire guno gwe tugula ku shillings 15,000 z'ongambye sitera gugula madamu yagugula. Yes. Wali mulimi gwe bawaamu Vietnam sente zisukka 10,000 eza Uganda okusobola okuba nga bagutunda wano 15,000 nga bafunako. Jjukira wano kuliko transport, wano kuliko omusolo gwa mirundi 2 ne Vietnam ba exporter ebajjako ssente ne Uganda ba importer aba importinze ebintu ebivudde ebweru ne bajjako ssente. Kati koba oteeka transport ne leba noona agukutunzizaawo abapangisaawo. Kitegeeza nti Vietnam kiro y'omuceere oyinza okusanga evaayo ku siringi nga 8. Tosobola kugigula waggulu wa 10 n'oba ng'ogituuse eno ku 15,000
kyokka ate ye mmwaanyi wano weeringa eri mu nnimiro eba 7+. Tokubye nnyo abalimi b'omuceere mu Lwera awo. Kebasiriire abo bo bamanyi nti wali we bakolera ndowooza amazzi tebasobola kubanga bafiirwa kinene. Kakati ekizibu ekira kye njagala okugamba abatulaba n'abatuuliriza. Lwaki tufuna ssente entono ku kintu kye tulinako comparative advantage. Abasoma economics comparative advantage kitegeeza nti ffe bwe tuba tutadde mu kitono tufuna kingi nnyo. Olwaleero mmwaanyi yaffe egenda kusibira ku shillings 8. Omanyi lwaki? Frost yakubye Vietnam. Luli last emyaka nga 3 gundi ekyeya kyakuba Brazil. Kati Brazil leading producer. Ekyeya bwe kimala ogikuba addako owokubiri omuzira gwakubye mmwaanyi ne guzikwata zivundira kuli tebasobola zinogako. Kati tulina ffe tewali omusana oba gwasi oba nkuba emmwaanyi yaffe esigala mu condition esobola otuwa ssente. Tuproducinga ntono nnyo. Tufuna obukadde 805 nabagambye obukadde obwo bwa $. Abanoonya gavumenti ebawe ssente. Prime Minister mulaba nga atutte ebbaasa ne bamulinda layini namba. Zino baziteeka mu nsawo yo bazungu baziteekamu. Ssente zibabala nti Uganda yafuna obukadde 805 ziba ssente zo direct kati nga wano wenina ntandise okunoga oba $. Tandika dda zigenda ku akaunti yange. Nabaddeko n'omulimi omu bansasula butereevu. Bayitale kakati tulime mmwaanyi ntono. Tuvudde gye tuvudde. Ne tuyita mu masaza tuyise mu Busiro. Ne tuyita mu Mawokota. Ne tuyita mu Butambala. Katuli mu Gomba era namwe bwe muyisenga mujje. Olina omusiri gw'osanzeewo gwe mmwaanyi. Actually neewuunyiza okuba nti guli wanjawulo kuba n'ebbabo. Nange era siri ku kkubo. Oli wala. Nange era omala kwesonsekako eno. Naye kye njagadde okulaga kifaananyi kyawamu. Nti omuntu gw'ojja ebweru nga bamuga nti Uganda eri mmwaanyi. Ng'agenda kukoma mpenja for example. Bwaddayo abagamba nasanga abalimi b'emmwaanyi. Kenya tubamanyi nti balima kasooli. Airport kilomita 1.5 okuva ku airport oba otandise omulaba. Otuukira mu masamba ga olufuluma Nairobi kilomita tewera oba olaba amasamba ga kasooli n'amajani. Ntero kiraba ejjinja yo balaba. Ngeri gye bali nti balima bikajjo. Baba wakayingira bujikwoti mukono nga samba ze bikajjo. Exactly. Naye kati gwembulira omuntu gwe bajja eri nga bamuga Uganda tulima mmwaanyi. Era zirimu ssente empitirivu. Najja n'ayita ku airport ng'agenda Mbalala mmwaanyi agisangawa. Kimwetagisa okutambula ennyo kuno. Genda mu deep village. Obusozi bwonna n'obwereere obulaba. Ndoza mulabye obusozi mu Mawokota mu Butambala obwereere. Naye nga gwe wazze bakugamba nti jangu ogenda olabe abasinga okulima emmwaanyi ku lukalu lwa Africa. Mu bufunze display yaffe ebulamu ku ekyo kye tukola. Leave alone the display. Tukola kitono. Tulina okwongera ku bungi bw'emmwaanyi. Kye kivaako okufuna obukadde 805 munnaffe gwe twenkana naye obunene n'afunamu obuwumbi 7 bwa $. Naye bannaffe Abannayuganda tugenda bakola kyokulaba nti bongera okunnyikiza ekirime kino eky'emmwaanyi okukirima mu bungi. Ekisooka kye tugenda bakola kiki? Ekyokubiri twakyogerako ku programu eri eyasookera ddala. Abantu abalimi gavumenti lwaki tetuwadde ensigo? February gavumenti lwaki tetuwadde ensigo? March lwaki tetuwadde ensigo nandokwa? Nga baga nti oyo agenda kukolamu. Era ekisinga obukulu kuzikwata era naye jazireeta kubanga Katonda ebintu ebyo bibiri bibikolamu accident. Ate lwaki ngamba nti bw'obisaba tobirinda? Kakati abantu abakyalinda ekintu ky'otasobola kuvaana omanya tokinaako obuvunaanyizibwa na buyinza. Tukole ekitono ekisoboka tufunemu kingi. Abavubuka abalina emyaka nga 30 n'okuka wansi. Emyaka egy'obuvubuka egy'okukoleramu gyegiriwa? Emyaka 5 nga batiyita abavubuka. Osobola olw'amaanyi go oga nti nze nkola nga muvubuka. Wadde ng'olina 5. Naye ekikulu tolina kutandikira mu biseera bye 5. Omanyi amaanyi tegaba na reserve. Teri ayinza oga nti omusajja w'amaanyi nnyo bw'aliweza emyaka 5 aligateeka mu nkola. Amaanyi w'ogabeerera nago. Era naye yagateresa eggulo. Olwaleero alina amalala ag'eggulo gafudde. Amaanyi gatambula na time tebirina reserve. Kati abavubuka abatereka amaanyi gammwe. Temulina mugenda gakozesa malala. Agamande gawedde, agajja nali gaggwa, agabbiri mu 10 gaggwa ago gakusala. Kasita olunaku luziba amaanyi gaalo gaba gaweddewo. Olina kutandika leero. Omuntu for example, calculation entono. Nga muvubuka w'amaanyi myaka 25 kale kwa 3 nga alina half acre ye nga asimbye 10 by 10 mmwaanyi aba alinamu ebikolo 10 nga 2 mu 2 kale roughly 25. Kakati buli kikolo bwe kiba kyetaaga ekidomola ky'amazzi buli lunaku mu kiseera ky'ekyeya nga ninawo gaali yange nterekako ebidomola 5
obudde bugenda kuziba ntandika okufukirira nga ndese emirundi 2 emirundi kale kangambe 10 bye bidomola 10 ameka 5 bye bikolo by'emmwanyi bye mba ntasiza 50 n'encha nja kuddamu okufukirira gye nasookera nga mpisizaawo wiiki nja kisanga waliwo omusana mu Uganda ogwali gwaseekeya kitukuba nnyo wano ne gwakira emyezi 4 tegubangawo muzibu kyanga nzaaliwo emyaka nsusiza mwana kitegeeza nti omusana ogwaka ng'omwaka gwonna ogugasse wamu mu sizoni zombi ogwaka ennyo gwakira emyezi 3 ate nga gweyawuddemu era sizoni 2 ogumu myezi 2 omulala mwezi nti egyo sisobola gikima mu mazzi nga ndi muvubuka nti ng'ekineetaagisa genda kukolera mu Walabu atantegeera nti bwe ntuuka ebuwalabu basooka kunjijako passport yange n'essimu ne bagitwala kaakati ekyo kindese ekibanja nakyogerako omuntu omu n'agamba nti nedda oyogedde bubi kindese ekibanja ekya eke 10 nga bwe nagambye era nga bwe wagambye nti Abannayuganda bano bangi baba complaining-ako abantu abava mu Central wano nti si bakozi kubanja nkubulire Honorable nti singa weetaga abakozi abali perfect wano oyinza okwesanga nga olina kubajja ggulu Northern Uganda. Nakugamba nze wano omukozi asinga okubanga namujja kumpi w'Ekabaale. What? Abasinga mbajja Congo. Wow. Si lwakuba nti nno saagala baawano bakole. Ekisooka wano mu Buganda tulina ekintu ekizibu. Nti mu Buganda essaawa 5 ze bayita amannyuka nze sirabangayo mugagga agaggawadde nga yannyuka ku ssaawa 5. Era omwana bw'omusanga ku ssaawa 6 n'omugaa nti owaayi essaawa 6 nti tuli mu mannyuka. Wano mu Buganda wokka we kiri naye tulina mindset zaffe zikyusa okusobola okutakolinga challenges ze tulina. Omuntu naye kino kankisembyeyo ettaka lyaffe balibba lwakuba tetulina kye tukolerako. Olina acres 10 waliwo abansesa nze ne mugagga nyina amataka gange tekuliyadde emiti gy'emmwanyi. Ettaka buli lwowulira ng'omuntu aga nti nina eka 10 kitegeeza tekuli kyakolerako. Alina kyakolerako aga nti nina emmwanyi eka 10. Buli lwe baga nti nina eka z'ettaka aba talina kyakolerako aba agenda ditunda oba balibbe. Mwebale nnyo mwebalire ddala bannange BBS mbalinze n'omulundi omulala. Otulinze ne tukomewo. Tunasanga olina ajja kubatwala awalala. Mu myaka 5 ogenda kubeera luddawa. Mu myaka 5 okuva kati mu kirime kino ky'emmwanyi. Njagala okufuna waliwo ekyuma kye njagala okufuna ntandika okuprocessinga wet coffee. Emmwanyi lutuginoga lutugijjako akakuta ne tujoza emmwanyi ezo zitunda nnyo. So je kimu ku plan ze nina. Wow, nga bulijjo omubaka Moses Kasibante taggwa malojja ate era by'okumuyigirako bikyali bingi sijja ko wabajjukiza nti wano omulimu guno gw'okulima tusobola ddala ogufula omulimu ogutuwa ensimbi ezegasa singa obanga ogwagadde. Ekikulu kati buli mulimu gwa kuteekamu ssente akugambye tosuubira kufuna mmwanyi osimba olekaawo za kugulira bigimusa za kulabirira za kuwa budde nammwe abasuubira nti ojja kusimba olekeeyo ogenda okola ebyokola odde mu kukungula gwe naawe emmwanyi olabika ojja kuzivaako kubanga nazo za kuwa budde. Buli bizinesi kati yakuteekamu okusobola okugijjamu. Bw'obanga oyagala okukola amagoba fuba nnyo okunoonyereza ku abo abafunamu ekyo kyoyagala okutandikawo bakifunamu batya biki bye bakola okuba nti bakifunamu. Nze Wahida Nampima Lubwama tusinkana olw'omukago olujja puroguramu y'emmwanyi emmwanyi terimba hayi Katonda kuuma kabaka waffe.